Endobeso. Kugenda mu mukaaga tonzifuna tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Tata nkulamusiza ssebo. Kali ssebo nawe gye baliko ssebo. Njogera ne Mukwaya. Ani ono? Mukwaya nze Kadima ne Namayanja ne Kabogoza tuli ku Beta FM ekinta buli ky'omuziki wano. Twalaba message yo nga tugamba oyagala tukubireko tunyonyole. Kadima we bale kunkubirako nkubidde mu budde obutuufu bwe nyine obudde bwenjagala onkubireko. Amina tata. Kati Kadima nina ekizibu. Manje golaba mvuga boda. Okay. Kati kumpi n'ovugira boda awo. Ku stage yaffe. Waliwo we tuli emmere. Tawantu awo tuli emmere twalinawo waliwo ekiwala kyebaali bakaleetawo nga kipya. Kadima nga naye bw'obimanyi. Tandika kwogereza kiwala. Mpulira. Ekiwala kiyitika. Anyini ka hoteli kaali katandise omutabukako. Okutabuka katya? Nga kagenda kugwa ng'alinga ayagala okukatunda okukajja wagenda akola ebirala. Ekiwala ne kindiramu awo bikiina ekibuuzo obadde obeera wa. Ngamba kibeera wa mukwano gwakyo. Okay. Nenkyogereza awo nekiyitika nkigamba tusobola okubeera ffenna. Sirina mukazi. Nga bwe kigamba toyina mukazi kituufu. Sirina mukazi. Okay. Ekiwala kikkiriza nga tutandika kubeera ffenna. Nga nkiteeka mukazigo kange nga kireeta bugoye bwakyo bwali ewa mukwano gwakyo. Tekyalina na bugoye buli awo kyawuleetera mu kaveera buno obuveera obuddugavu. Pulira. Nga kitula waka nga tutandika kubeera bukadde. Nga kitokosa ttooke. Nga bwebimanyi byaffe ebya bodaboda. Abasajja mbimanyi. Ku weekend olwo tulwawo okudda abadegize baba bali mu kulwawo okuweza ate abo babeera kasente. Olwalwayo okosobola okukola kasente. Nkitegeera. Kadima ekiwala ndowooza twamaze emyezi ebiri. Ngenda okudda ewaka. Okimanyi nasanze ennyumba yange Nkalu w'ekkalu. Tusobolooza oba kyerabidde osibawo. Kiki? Kadima omanyi omuntu okuva ewaka ng'alinga ng'ababbi balinga abakumenya kufulu. Nga n'omunyolo teguliiko. Kadima ngenda okuyingira ennyumba Nkalu w'ekkalu okukubira ekiwala essimu. Kikwata. Nga tekigikwata? Nako lwasooka lennyininyinira ekiziba nga tekigikwata. Kiki ekigenda mu maaso nengenda ku poliisi n'endipootinga. Okubuuzabuuzako banne we tubadde tusula obuyimba tewaliwo nnyo bantu. We tusula obuyimba tuliko abantu babiri ate gwe nfulawo naye tabeerawo. Tambula kiwa omuntu wawaka abeera wa safaari abeera atambula. Kati munnange ngenda ku poliisi nga ndipootinga. Mbuuza kuba neiba omwandabiddeko ku motoka nti emmotoka eziyitawo wano tuziraba nnyingi emmotoka ffe tetubifaako. Kadima waayitawo olunaku olw'okubinziramu nkuba essimu. Ekiwala nga kigikwata. Naye Kadima abakazi bajoozi. Kiki? Omanyi ekiwala okukwata essimu ne kingamba nabitutte naawe tandika weeyiye ng'omusajja buno nabututte bunyambeko nga nze omukazi. Mukwaya. Wangi? Ekiwala kyakubbye. Kadima okunziba kwandibadde awo. Kadima omanyi omuntu okukwanula. Omanyi ne gana amawulire ge tukuba ku bisenge gano. Omuwala n'agabambulayo n'agenda nago. Bambi musajja wattu nga walabye. Ate kisinga okunnuma Kadima essimu kweri. Ey'omuwala. Essimu kweri ali ku WhatsApp abeera updating status. Kadima mpulira. Akati kankubuuze tewataddeko lwaki tebamunoonya poliisi kyegamba etya? Egamba temulaba. Yabibadde wayiseewo ebbanga ky'okuva lwe yabitwala. Wayiseewo kati wiiki 2. Wiiki nga 2 yaba yabitwala dda. Essimu naye ogambye nti kweri kati tetolina wali omanyi oba yalaga oba ki mukwano gwe oli gye yava wali omumanyi. Simanyi Kadima gamba ekiwala nakijja mu hoteeri kyali kyakajjanga kipya. Owaka woteeri ongambe kaagwa. Akawoteeri kaagwa nkugambe wenkikwanira ngendo kigira okukibuusabuusa. Oli ennannyini kawoteeri apanga nakajjawo kugenda kukola birala. Kakati oyagala ki? Kadima njagala okubira ekiwala ekyo kigambe kikomyewo ebintu byange. Oyagala bintu byo? Kubiramu njagala bintu byange Kadima ebintu ebyo byakinaku byange nakatandika. Nkitegeera. Ebintu by'omuvubuka obimanyi Kadima ebyo ebintu mbikolerera akabanga nalinamu ka TV kange nakakagula. Omanyi kubanga wakava mu buno obw'ekibuto ofunyeyo kabuno bufulaati obusookerwako. Bambi. Nakakateekamu ntademu omufaliso gyange ebiri. Okiteganga era obuntu. Omuwala yaani? Omuwala yali yeeti. Yali yeeti. Kangezeeko kuba tulabe. Tovaako. Kale. Hello? Harriet. Wandisebo. Kyekiriwo. Tewali sebo gye bali. Oli kiriya? Kiriya. Kakati nze bampita Kadima Harriet.
nkubidde okuva ku beat wano ku radio. Oliwa? Ndieno wala. Badde ndi wano wakanga nabye nkolakolako. Luddawa? Ndi walako. Wadde ogamba ki? Kakati? Mukwaya mbadde njogeddeko ne mukwaya. Lwaki wabba ebintu bya mukwaya n'obitwala? Mukwaya? Akugambye munamubba. Anti wamubba n'osiba ebintu bye musajja atunga bw'omanyi munaku avuga booda obuntu bwa kamaali k'ennyumba ye yonna yasanga ogeze ng'ogituta ate obujozi bwonna essimu tewagijjaako yino kweri. Maama nnyabo ye omwezi mulamba gwe nabeera naye ye teyandya. Mpola mpola mukumucha nnyabo. Nabeera naye omwezi mulamba. Kakati kitegeeza ki? Kitegeeza nti ebintu bye nabibba ate bw'ategendeza nsobola n'okumubba ebirala. Ogenda mubba ebirala naye gwolowooza ensi wagimalayo poliisi okimanyi nti esobola okukunoonya n'ekwata. Nze tonakyo ŋŋamba mugambe nange mwezi gwe nabeera naye gwonna omulamba era naye yandya. Naye omuntu eyakuyamba n'akusuza nga wali mu mbeera mbi wali okola mu kawoteeri n'asalawo mubeere mwenna lwaki wamusasula bw'otyo? Yeebale yanyamba mugamba addemu atetenkanye nga bwe yatetenkanya akole ebirala. Toyogera bw'otyo. Toyogera bw'otyo naawe. Ali ogambye ki? Tetenkanya oddemu okole ebirala. Mbwaggo ogambye ki? Mugambe tetenkanya oddemu okole ebirala. Omanyi bulungi. Ate nkyasobola n'okudda n'enkubba ebirala. Omanyi bulungi nze omanyi gye nava. Saagala kumanya gye wava gwe omanyi nze gye ndi. Omanyi nti nsobola okukyusa omumwa. Ne bw'ogunkyusa kyogamba gw'osoose okuntiisatiisa bw'otyo. Ali ekyo ogenda kukomyawo ebintu byange togenda bikomyawo. Genda bikomyawo ate nsobola n'okudda neera n'enkubba. Kale laama leero kola ekiraamo kyo. Basiibula abeewammwe. Nze tebanziba. Nze mukwaya tebanziba. Naye ali ekyo okimanyi nti oli ku leediyo oli ku biiti ensi yonna ekuwulira. Olwonkole ntya biiti? Maama nze nga ndi eno obunyolo ne biiti tetuukayo tebinkwata nako teddamu nakummanyira mugambe taddamu okummanyira. Mukwaya ndeka bane temuseka. Mukwaya omanyi nti omukazi yakubba kadi nanvaako kanenkikoleko kijja kunyumiza. Wangi? Kigenda kunkakasa nze tebanziba. Ogenda kukola ki? Nze mmanyi. Mukiwuliddeko ogusemba. Wangi? Mukiwuliddeko ogusemba nze tebanziba. Tokola kikyamu ate. Ebyange babibba batyo n'ogenda nga weewaana oyinaayina. Naye tokola ekikyamu anti. Nkugambe mumuliddeko ogusemba nze tebanziba. Agenda kukakasa. Agenda kukkiriza. Agenda kutegeera ensi eno. Agenda kutegeera lwaki enkoko tefuuka nga ate enywa amazzi. Kale naye tokola ekyobulabe ekinaakwejjusisa. Kale Wangi? Wa alaikum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nammwe mwebale okuwuliriza Haji. Amannya kituufu nze Haji Kasule Rashidi nga mbeera Kabowa. Esebo. Naye ebintu bisesa. Ibadde watuukidde okujja ku leediyo. Lwaki byategeka okukola teyabikola. Anti kye mbadde njagala okumubuuza nti lwaki tewasoose kukola ki ekyo. Haji okinzigye mu kamwa gye yandisoose wano najja luvannyuma. Mutuweeko. Waalaikum salaamu wa rahmatullah. Nkale amanya nampanyira nekabo munaga abaana abo balaba bana aba balina emize egyogera nga beetikka ebintu by'abantu yayinza okuba nga takuliima nze luka nalabako ku mwana gwe bakyusa omwana gutunula emabega okukakana nga azzeeyo naye tonda oba n'abizaayo nkugambye yabikomyawo n'aleeta ne pikapu namba endala abaana baffe tubabuulirire tolowooza nti okubeera n'omuntu kitegeeza ebintu oba obiguze mu nju sigadde njaja tunapanyeka. Kale tweyanziza nnyo maama ffe ne taata ffe Hajjati ne Haji Namba Kasule mwebale nnyo mwebale ddala. Wangi Kadima Sebo mwebale tuweereza tubuzeeko bana baasi wambasada w'abaluli mbeerayo naye Kadima bambi musajja wattu yalaba nnyo alabye naye amagezi gemuwa ona akasente kembwa ati manyi mukole ekintu akasente olemu ebirala zeewo bana baasi geego. Kale tweyanzege baana basi Wanjai Adima Wanji mukwano wala tuweereza nawe okuwuliriza namunane bake kasanga ti ekiwala ekyo bannaye oyo omuvubuka kyemusaba nange
akikoleko lwaki akikolako senga alina kwewaana bwewaanyi agalogo gyegali mbw akikoleko tukujjukiza konsati yanko kabogoza enaku zomwe zigenda kubeera lumu tugenda kubeera leero wa mitanda ku PTC Bulenga mujje mu bungi okuyingira omutwalo gumu VIP emitwalo 2 emmeeza ya mitwalo 2 agise galo wange agenda kubeera ne Happy Strikers Productions yonna Ngalumu September bale mujje mu bungi awo tugenda kumanga tukunganira mpola mpola MC abakozi ba Beat FM ekinda buli ky'omuziki fena tujja kubawo nga tumuwerekeddeko anko kabogoza omubede kale for now nkomawo n'ennyimba mwende zisinga okwokya tubagamba nti musule bulungi.